Yes, mbalamusizaako nate mwebale kwekumira ku mayengo gano mikwano gyange mwenna abali eyo. US esanctions general mu ggwanga erya Rwanda ku bigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Ensonga lwaki general ono omumanyifu ennyo ateekeddwako envumbo mu ggwanga erya US ku conflicts ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga zeekuusa ku bayeekera bano aba M23. Oli ku Yugi Update TV kw'osinza obba ng'otuwuliriza bibale kwekumira ku mayengo gano. Gwe yenna atannatwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikondeko ojja kuba osobola bulungi otweyongako mukwano gwange ali eyampuliriza. Tukimanyi bulungi olutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala eyo mu mambuka lunyinyiitidde era nga lujja lulanda. Kuva mu mwaka ogwa 2013 olutalo luno lubadde lujja lugenda mu maaso naye nga terunagaziwa nnyo kutuuka ku ssa eribaddeko okutuuka nti nno abayeekera bano aba M23 n'ekibuga Goma baakisalako ne bakyezza ne bakyusa ne gavumenti ne bakola gavumenti eyaabwe empya. Tebaakoma okwo, bagenda mu maaso n'okuba nga bawamba ebibuga ebirala ebiriraanyeewo okugeza ng'ekibuga Bukavu nakyo baamala dda okyezza mikono gyabwe. Kati USA ezze egenda mu maaso ebbanga lyonna kuva luno olutalo bawamba ekibuga Goma ng'ejje bawuuninga okusobola okulaba nga bawithdrawinga amagye gaabwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira nti no zino foreign countries ensi ez'ebunaayira zo zinenya eggwanga erya Rwanda. Bagamba nti Rwanda ye backinga abayeekera bano aba M23 era tebalina mulala gwe bakinenyeza. Conflict zonna ezigenda mu ggwanga erya Congo baziteeka ku Kagame ow'e Rwanda. Bagamba nti bano be babaakinga ebawa abayeekera bano support n'amaanyi okuba nga basobola okwejjuza tolitolizi zonna n'okufugaza amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo okusobola okumalako muganda waffe Kisekedi emirembe. Kakati USA ekyekoze egaye tegenda kkaana nabo kuba tesobola kusowolayo omu ku omu kubanga bakozesezza emimwa okubaga nti baggyeyo amagye gaabwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kiremye. Kati kye bakoze bagenze maaso n'okuba nga basanctioninga nga bateekako envumbo bajjenero abamanyikiddwa obulungi nti nno be bali emabega wa kino. Era omu ku yaakalugwamu ayitibwa General James Kabarebe. Y'ono omu ku basoose oddugwamu kigambibwa nti ono USA egamba Kabarege y'omu ku bafujjirira ku babaakinga abayeekera ba M23. Newankubadde omwami ono James General tannaba kubanga respondinga envumbo eno USA gy'emutaddeko, tannakola statement n'emu, tannavaamu kigambo na kimu ku nvumbo eno gye bamutaddeko ku bigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kitegeerekese nti Washington DC USA Department eya Treasury Office of Foreign Assets Control Office imposinze envumbo zituyita sanctions ku ggwanga ku baministers ab'eggwanga ery'e Rwanda, ku baministers okuva mu state mu regional interrogation mu ggwanga ery'e Rwanda. James Kabarebe ne spokesperson omwogezi w'akabinja k'abayeekera bano aka M23 gwe bayita Lawrence Kanyuka Kingston y'omu ku bagenze mu maaso n'okuba nga bateekebwako sanctions ku conflicts ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo n'okuba nga bagenda mu maaso practicinga human rights abuse mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Sanctions zino zaalangiriddwa olunaku olwokusatu nga kigambibwa nti bano be bamu ku bagenda mu maaso n'okuba nga
balemesezza olutalo okubanga terukomekerezebwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bagenda maaso n'okubaakinga abayeekera bano aba M23. Bagambye nti nno obuyeekera bwonna obugenda mu maaso bano babulinamu control mu kuwamba ekibuga Goma, Bukavu, Kavuma Airport ne Rubaya Mining Hub. Byonna byonna ebirombe ebisimwamu eby'obugagga bano be bagenda mu maaso n'okubanga babiteekamu enta. James ono Kabaleebe anokulwayo ng'omu ku b'enkizo ennyo bajjenero abagenda mu maaso n'okubanga be bali mu gavumenti y'e Rwanda ssaako n'abayeekera ba M23 okusapootinga obuyeekera buno nga bakoordineetinga ssaako n'okuba nga beextractinga okubanga baggyayo minerals okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga resources zino bazitwala mu ggwanga erya Rwanda. Era bagamba nti Kabaleebe ono y'omu ku bavunaanyizibwako conflicts ne actions n'okutiisa ssaako n'okutyoboola eddembe ssaako ne security ne instability zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era kigambibwa nti zino sanctions bamutaddeko Kabaleebe mu USA bafiriizinze buli kimu ky'abadde ayina mu ggwanga erya USA ssaako n'omuggyako obutuuze bw'abadde ayina mu ggwanga erya USA ssaako n'obutaddamu kuyingira ggwanga lino erya USA ssaako n'okwenyigira mu financial transaction oba okubanga yeenyigira mu kikolwa eky'okuggyayo ssente nga kikwataganamu n'eggwanga erya USA. Ebyo byonna byonna babimuggyeeko. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti yeno engeri yokka yokka USA gy'esobola okuba ng'erwanyisaamu olutalo ne conflicts ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Rwanda. Zino nno sanctions USA evuddeyo n'egamba nti nno genda kuba ng'ebateekako sanctions wabula mu bwangu baagala Rwanda ssaako ne bajja ne bamenye basobole okuba nga baggyayo control n'okujuizdowinga amagye gaabwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo basobole okuba nga bakomekereza olutalo olugenda mu maaso olufiiriddemu abantu enkuyanja ssaako ne properties z'abantu ezonooneddwa ssaako n'abantu okusenguka nga badda mu mawanga ag'emulirwano okugeza nga Burundi, Tanzania ne Uganda. Era baagala kino oluggwa abantu bonna abaasengula okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bakomewo ewaabwe ku butaka. Bagambye kino bwe kinaalema bagenda kubanga banoonya ekiddako okusobola okulaba nga olutalo luno balukomekkereza ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Jjukira nti nno luno olutalo newankubadde banokolayo Paul Kagame yekayeka wabula engambo zigamba nti n'eggwanga erya Uganda lirinimu ku mulimu ba officers, government officers abafujjirira olutalo luno olugenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo olulwanibwa abayeekera ba M23 okusobola okulaba nga lugenda mu maaso nga terukomekerezebwa. Ye Paul Kagame akyogera lwatu nti olutalo olugenda mu maaso balumusibako busibi ye talina kyalumanyiiko kubanga lwatandikira mu Uganda kuva emabega agamba conflicts zatandikira mu Uganda era ye ng'agamba n'ekirala ng'oggyeko ebyo byonna bano abayeekera ba M23 balwanirira ddembe lyabwe balwanirira rights zaabwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era agamba nti luno olutalo luli ethnical luli political era badeni eno gitikka eggwanga erya Rwanda agamba Congo nnene nnyo okubanga bagitikka olutalo olugenda mu maaso mu Rwanda. Ye agamba tagenda kubanga atiisibwatiisibwa na sanctions zigenda mu maaso eziva mu ggwanga erya America kubanga kuva mu 1994 azze alwana entalo era azze alaba entalo naddala olutalo lwaliwo olwa Rwanda genocide. Agamba bayise mu ntalo bayise mu bintu ebizibu nnyo n'okusinga sanctions so tagenda kubanga atiisibwa butiisibwa kumusanctioninga. Jjukira UK yavaayo gye buvuddeko n'egamba nti nno eggwanga lino erya Rwanda eriggyeko obuyambi bwe badde buwa obukumikkiriza mu biliyoni 1.8 biliyoni eza US buli mwaka zebadde bawa nga zigenda mu financial ministry nga zifujjirira ebyenjigiriza ebyobulamu ssaako
n'ebintu ebirala bingi nnyo bye badde bateekamu ssente. Kakati eggwanga erya UK ligamba ligenda kuba nga liggyayo obuyambi buno singa Paul Kagame tawuzdowinga magye ge kulekeraawo kubaakinga bayeekera ba M23. Badde muwuliza mulungi bale kwekumira ku UG Updates TV. Mbaagala nnyo mweraba.